Eddie Kenzo ne Gravity kirabika balina olutalo. Gravity amunyivu nnyo. Eddie Kenzo recently yakavaayo yabadde somehow recognized by New York Times. You know, waliwo oluyimba olutandise okuba nti lutraininga and like people were like Kongsi Kenzo, waliwo ebintu bingi ebyogerwa. Then mukuba nti tuliratinga ebigenda mu maaso, Gravity omutuju yagenze ku social media ze n'ateekayo obubaka nga buva ku ntobo y'omutima n'obulala ng'oba oliawo alaga obutali bumativu bwe ne bayimbi banne kwogata ne bannayuganda. Atukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Dinamo Nichboya Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe tali wange, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga nga mukakasero beero nti osubscribinga atugende mu maaso mpola mpola. Lunaku lwa leero tukuleetedde yes, King of Luga Flow kwogata ne King of Pop bamuyita Edlisa Msuza versus Mr. Wabuyu Gilson aka Gravity omutujo. Now recently twakalaba musajja mukulu amanyikiddwa nga obolyawo Edlisa Msuza nga empapula zitandika okuba nti zimuwandikako. Msuza yatandikira ku BBC, Msuza nakuba torch nakomawo mu Kenya ne bamuwandikako. Era nga yes, olupapula baluyita Fresh Kenya bwe tulava ne lumuwandikako kwogata ne blogs ze Uganda zavayo kumutitibya olwaddirwa empya yakafuna okubeera Uganda Tourism Ambassador. Wano nno bantu bangi obolyawo bamusanyukirako. Abamu batandika okugamba nti Msuza yatunda omwoyo gwe mu NRM okuba nti yefunira ssente. Mukuba nti olunaku lwa leero New York Times evuddeyo negamba ku kyaliwa fuba ne muwandikako era oluyimba lwe lwafulumidde ku New York Billboard, New York Times Billboard nga lutraininga. Now omusajja mukulu amanyikiddwa nga Gravity obolyawo yes simusanyufu. Gravity yali kyaliwa Kenzo ne King Saha naye nga ate Gravity yasalawo okubeera nti agenda solo oba n'okusigala nti atambuza obulamu bwe bwomu olw'okuba nti obolyawo abantu badiringa nabo yali tabategeera bulungi. Naku lwa leero ng'ayita ku mikutu gye egya social media okuli Facebook, Twitter ne Instagram, Gravity omutuju avuddeyo n'alangira abantu kwogata ne batalibe yes ne taliwe amanyikiddwa nga Edlisa Msuza. Gravity agamba nti bantu bangi abalivinga obulamu obw'obulimba abasinga beyita babbosi naye nga tebalinamu. Abamu batunda emyeyo gyabwe olwa ensonga ez'enjawulo. Mbu baagala kubeera bagaga, baagala kubeera bakabi, abamu mbu bakola n'ebitasaana. Gravity agamba nti abamu bafuna bu success obutono ne babulinnyirako bannaabwe ne bamumeta ebitoomi enziro okwogata n'okkudaala. Gravity agamba nti Kenzo y'omu ku bantu abo. Gravity avuddeyo n'agamba nti ye ebintu ebitono tebimumazamu era avuddeyo n'agamba hasola wenaali eyo nti topimira success y'oku muntu mulala, topimira nga amanyi go ku muntu mulala, atogezangako okupima yes amagezi go n'ag'omuntu mulala because abantu abasinga yes abantu abasinga bafekinga oba bagala nnyo okuba nti bapima bannaabwe ku minzaani. Gravity avuddeyo n'agamba nti waliwo mu Uganda abayimbi abagula social media following mbo bewanise mbo social media handles zino zonna zibeera fake. Omuyimbi omu akyasinze okuba nti akozesa social media e Uganda era nga social media yamufuula ow'ettabu e Uganda bamuyita musajja mukulu Edlisa Msuza. Gravity agamba nti abamu batandika n'okuba nti bagula bwawadi okuva ebweru w'egganga ne mu Uganda babagulumize. Wano nno bwe tugenda ne tukola analysis omuntu akyasinze okuba nti afuna awards ebweru w'eggwanga bamuyita Edlisa Msuza era nga Eddie Kenzo ya representinga Uganda. Gravity agamba nti ono musajja agezako okukola kyonna ekisoboka okuba nti obaolyawo alabibwawo naye ng'ate omusajja ono yes obulamu bwe buli feke bwennyini. Gravity agamba nti musajja ki atasobola kuwa banne connection. Gravity y'omu ku bayimbi abali so close ne Eddie Kenzo era nga Gravity yayagala nnyo Edlisa Msuza.
Gravity yakola ennyimba nemusuuza. Gravity yagezako kuba nti yewuba kumusuuza nga mubuuzo waye blood wange okikola otya ebweru w'eggwanga obaolyawo nange nfune ku magezi mpolampola tutandike okuba ntituddukanya ekintu wabula paka ssaawa zino Kenzo yagana okuwaayo Gravity connection yaddemu webweru w'eggwanga. Gravity y'omu ku bayimbi be Uganda abakyasinze okuba nti bassamu akasente bwe kituuka ku promotion era nga Gravity ne bw'omugamba sente meka asobola ozitekamu. Owaayi olaba Gravity yasobola okuwa presenter wawa n'akakadde olowooza omufunira international connections zayagala akuwa sente meka. Gravity agambye nti Eddie Kenzo alivinga obulamu obuli fake. Eddie Kenzo musajja mubi nnyo alina effutwa. Eddie Kenzo talina kyagamba ggwanga nti abamu batundayo emyoyo gyabwe olw'okuba baagala bafune akasente. Ku nsonga eyo kikyoteesa olowooza Kenzo alina omutima omubi nga bayimbi banne bwe bagamba oba musajja wattu bamuwaayira nkiddamu ku nsonga z'owulidde eza Gravity. Yes osuubira Eddie Kenzo alina omutima omubi nga bayimbi banne bwe bamugamba oba kawani. Tujjukire nti ne Rema bwe yali atalina Rema teyasobola kuba nti atravelinga yadde okuba East Africa okujjako connection gye yali afunye ewa Bebe Cool. So nga ate Kenzo yali asobola okuba nti amupushinga olw'okuba nti obaolyawo omusajja ono yali amaze okuwasa gwe bayita Rema Namakula bambi yamalirizanga avudde ewa Musuuza nafuna Dr. Badman yes Dr. Muza Musuuza era ngono guy amanyikiddwa nga City Smart Wire Boy ngono mukuba ensolo tewali amwenkana. Dr. Muza Sebunya yes mujjanjabi w'ebitundu by'ekyama. Obaolyawo Rema yasalawo agenda ajjanjaba ebitundu by'ekyama ave ku music engeri gye kiri nti obaolyawo Edisa Musuuza yagana okuba nti amuwa yes omukono. Yes bampita Ntambi Jimzo nga tuva